Nga basodo okubatenga etambula covid yagenda kubatenga tetujja kubatenga tukoma okumwogerako kati n'omuyimbi ono gwe bayita Luwalira Dalausi Yesu asobodde okubatenga yekubira enduulu eri abakulembeze b'ekibiina kya Bakadongokamu ng'agamba nti abayimbi abo tosobola okubatenga tuulira nti bafuna kasente ak'Akadongokamu era nga kituufu basobola okuba tebazifuna naye nga bafuna zaaki kyogenda okubatenga omanyako kati omukulu Luwalira ono yasobodde okubatenga ntegeezaako oba walinza okuba bayinza okuba tebayamba ku bayimbi banne abasobodde okubatenga bamusibyeko omugugu akadde kano nga beetaaga buyambi oba oliawo bayimbi bannya abasobodde okuba tebayambiddwa mu covid ayise ne Abayimbi Bakadongokamu tebafiiriddwako mu mbeera eno agamba nti ye kale ayinza okuba tasobola okweyimirizaawo ne bayimbi banne Abakadongokamu bamukabira omukulu ono Luwalira nga yakuliramu ku bayimbi Abakadongokamu asobodde okuba ate nga ayise ku leediyo ewulirizibwa esinga okuwulirizibwa mu kibuga Masaka n'ebitundu ebirinaanyeewo okuba ate nga akuba omulanga mu mbeera nga bwesobodde okuba ate nga etambula kati omukulu Luwalira wuuno ng'atubuulira ku nsonga nga bweri ey'okubanga covid afuuse covid ayinza covid abanya yeze Luwalira Dalausi yesebo ensonga eriwo tuli bayimbi Bakadongokamu eno mu gweta Masaka naye tufiiriddwako mu mbeera ya covid naye nga nawulira nti ate abakulu abatukulembera balina akasente ke bafunayo kati ku mutima situliiko aya basi temuliiko mwajja olaba bapromote ennaku zino abalya ssente abaana babatimbye bagendedde kayimba kakatolobwa bagamba nti katukutimbe ku mutala buli woyita wonna waliwo posta mbo bano be babba ssente z'abapromota omukulu Luwalira wuno ayongerako n'ategeeza nti balina ekibiina balina enteekateeka y'ekibiina ne mu mbeera nga Masaka omanyi nti Abayimbi Bakadongokamu batono nnyo ne Masaka ngenda Abayimbi Bakadongokamu lwakuba Abayimbi Bakadongokamu mwekuniza nnyo omukulu Luwalira wuno atugamba Masaka ekibiina ekitugatta kiriwo kati nga bumanyi nti Abayimbi Bakadongokamu tubeera batono si buli omuntu abiyimba kati tulina ku kibiina kitugatta naye nga tutubeesinze ku kibiina ekikulu ku mukulu wattu atukulembera w'Akadongokamu omukulu DJ Kikofiira bamanyi oba balina kibaweereza naffe tuba tulina okufiibwako wadde ekibiina eno Masaka tekiriwo ekigatta Abayimbi Bakadongokamu aya basi kati nno osobodde okubatenga akubira ku kyamaani w'Akadongokamu mu ggwanga gwe bayita DJ Kikofiira mukwano gwa Kamalimali DJ Kikofiira ono osobodde okubatenga mugamba nti Abayimbi Bakadongokamu e Masaka bakubye omulanga nga bagamba oyinza okubayambako naye agambye mbw alinze gavumenti olira chairman ati fena tusabiriza gavumenti era gavumenti yobe erina ekyayisizaawo abayimbi bateeko fena tusuulidde gavumenti munange ekyatugwako buli muyimbi akimanyi tuli ku tteeka ya gavumenti ekubiranga endongo za gavumenti egamba timuddamu kukola ate naffe tekyeyogera kati tukiraba kati buvunaanyizibwa bwa gavumenti okufa ku bayimbi n'abantu abalala naye kusinga abayimbi batakyakola aya basi DJ Kikofiira naye chairman w'Abayimbi Bakadongokamu sobodde okubeetanga munyiganyiga ndabe oba ayinza okubatenga abayimbi b'e Masaka oba oliawo Abakadongokamu bokka asobola okuba oba nga ayinza obbaddukirira chairman agambye kale wulira nze ndi ddoboozi ly'abayimbi eri gavumenti nze ntuukira gavumenti okugisaba era kyetuliko era kyetuliko gavumenti bwetyo ne mu covid luli era tyatuwa nenziranga ku marediyo nenjaja n'abantu balabe batuwa emmere gye twawa ku bayimbi kati katulabe aya basi katulabe ye mukulu Kikofiira wano nasobodde okubatenga ategeeza kituufu gavumenti yasobola okubatenga etuwasa yabawa ssente Abayimbi Bakadongokamu yabawa miliyoni 46 naye nga zino ssente zino basobola okuba tebazibawaamu abayimbi abatunda ennyimba zino nakutegeezaako omukulu General Salimu Sale ennyimba zino yasobola okubatenga azigula ez'Akadongokamu ezimu ez'abayimbi ab'enjawulo ezaali zitya ssente agambye nti bazifuna kituufu ne bazifuna lwa nsonga ki tebasobola kubanga tebamanya esente ze twafuna n'okufuna twafuna naye twazifuna tutya y'ensonga sente zaggula nnyimba abayimbi balina kutundayo nnyimba zaabwe ate bali abagula ennyimba bamanyi ennyimba ze baagala era kirabika nga abataafuna kubanga bo bajja balina abayimbi baabwe bamanyi nti gundi nnyimba zaagula nja zigula n'agula n'afunvubira ku nnyimba z'omuntu omu n'azigula ennyimba 7 ate tolina bwonolina mugamba kwaffe twamugamba gula nnyimba esente twazifuna nituzireeta naye ze twali twewooza si ze baatuwa twabasaba obuwumbi 2 baatuwaako miliyoni 86 kati 86 nze alina abantu 8 ezitali zaggaba bugabi tinafuna sente zakwekulaakulanya senga tuzifuna nga zaggaba bugabi buli muyimbi wano tulina enamba yali mu ggwanga lino nga yeewandiisa era kinajja bwe kiti kijja okukola buli muyimbi atazeekangira ku ssimu ye kubanga tulina enamba aya basi ndowooza owulidde era omukulu Luwalira wano asobodde okubatenga ategeeza embeera y'ekibiina kye ekyasobodde okubatenga akuliramu embeera gye kiyitamu
Abemasaka ekibiina ekitugatta kiriwo kati gavumenti Abayimba Bakadongokamu tubeera batono nnyo kubanga titwafiibwako naye twawuliranga abayimbi abamu nga babayita babawa babe bayimba ebisinga ku byafawo sakitegeera nze mulanga gwenkuba nti naffe bandibadde batulowoozaako kuno ngaffe abali ne Masaka Abayimba Bakadongokamu tubeera nga naffe tubayifunye tetufuna kubanga naffe twalyanga ku ndongo twalyanga ku ndongo kati esaani tulinawo otimba kipande tulinawo okola tutudde butuuzi wakati tera kunaaza baana bigere aya basi luwalira wuno ng'atubuulira ekibiina kyasobola okuba ate ng'atandika agamba nti abaana bangi nnyo basobola okuba ate bamukubira omulanga oba oliawo ng'agamba ayinza okuba ate ng'afunayo abazira kisaba ayinza okuyamba ku bannaabo okuba nayo omugugu gumulemeredde ekibiina kiri kitya tuweza abayimbi 15 kubanga Abayimba Bakadongokamu batono tuweza abayimbi 15 naye n'abayimba endala n'okukikafuso 10 ziyinza okujjula n'abayimba Bakadongokamu Masaka kiyinza okuba mu 15 situli bangi nnyo naye twandibadde naffe tufiibwako ng'abayimbi abalala aya basi nsobodde okuba ate nga mubuuzizzaako ye kyamaani wammwe wali omukubiddeko omukugu bayita DJ Kikofiira wuno nga nyumiza emboozi DJ Kikofiira si mwangu kutuukirira simukubirangako kasimu awo mba nvaayiriza simukubirangako mumubuuza kino naye amba kimanyi kyabamanyi kubanga ekisooka Kikofiira weeno Masaka abalina okumanya abantu bange abali e Masaka bafiiriddwako batya abali ewaka sina Masaka wabula ewaka aya basi ye luwalira asobodde okuba ate nga mubuuza abawagizi baba beebuuza abantu bakwebuuza luwalira ddala wusi yaddawa agambye nti gyali mukama abadde akyamuwadde obulamu abantu baneebuuza music ye atambula kubanga covid okubeerawo tetujja tetusigala nga tuwandiika ennyimba ennyimba ze tuziwandikira ddala era weeziri zifulumye weeziri endala ezimuka eziri mu ffumbiro zonna weeziri ennyimba lwakuba tuyimba kisina gye tuzitambuliza kati kubanga abantu baffe batulabangako era embikaali kati bakyatulaba pozi oli ng'ageze n'asala vidiyo yo n'akulira kakukizi mu mbeera efaananako bweti aya basi kati omukulu luwalira wano bwasobodde okuba ate nga atubuulira embeera nga wesobodde okuba ate nga etambula tugambye nti enteekateeka nyingi zayina nga covid asobodde okuba ate nga aggulawo n'akanamba k'essimu asobodde okuba ate nga akabawadde oba oliawo bayinza okuyamba ku Bayimba Bakadongokamu Bagala Kadongokamu agambye bw'ati abaana we bali naye kati nga bwemumanyi nti basitopinga abaana buli omu yasaasaana lulendo ngo yatugattanga tugenda tukola ntuyiyayo buli omu naafuna gyafunye nga ffenna tukwataganidde wamu tuli awo kitole kyebayita gurupu naye kati essaawa eno byuma byebiriwo abayimbi buli omu yasambula buli omu ayiyaziraadda mu kyalo nerabera ne bakubira ku ssimu gyowaayi tufuddeeko nga nayo kenyininyini tolina kyofunye obafeeko kiwabala kubagumya bugumya ati mugume embeera ejja kuterera ekifo kyokuterera ate embeera yeyongera bwengizikuweta kyabayimbi bonna bali enamba yange y'essimu eri 0752 40 93 93 0752 40 93 93 webale kundowoozaako n'omubuuza nako aya basi bebamu kwabo abayimbi Bakadongokamu oba oliawo bangi bafiiriddwako naye nga ye agamba nti covid wasobodde okuba ate nga atandika feezi eyokubiri eyinza obutabaleka waggulu bangi nnyo abaana basobodde okuba tebayita mu mbeera eyogezesebwa akadde kano kigambo kikyo oyinza okuba ate nga oteeka ku bayimbi Bakadongokamu abo oba oyinza okuba ate nga obawa obuyambi mu mbeera nga bwetambudde ng'onyumirwa Kadongokamu sebo